We have been trying even this year for that. But there was one in Rukunjiri, which was very long. Almost a kilometer. We shall never forget when we went there, our vehicles came scratched. But that one was just But also can give the same. Yeah, it killed him. we shall at least get it without any. Now it's okay. Even if it was not break. We have break. Wait. Depending on the bidders, the road carriers will Neba Sebo, Vampita Albert Bukamanze nkulira projects mu Engineers Brigade. Batu ndeta entumiro kuva bakama baffe Commander Engineering Brigade, Commander ne Deputy Commander Engineering Brigade ne Joint Staff Engineering. Babatumira batumye eno tubadde tuzimba olutindo luno ne bannaffe aba combat engineering. Entino nga bweziti tubadde tuzimba nnyo mu UPDF okubanga zitwala akaseera katono okuzimbibwa ate zitwala ssente ntono okuzimbibwa. Zikozesebwa local materials, just mbaawo n'amayinja ne materials ze tuba tusanze ku location. Bwe twajja eno twasanga olutindo luno nga lufu nga wayitako ab'ebigere ng'abantu bafa bagenda mu ddwaliro ng'abaana abagenda ku ssomero ng'amazzi gabatwala. So district ya Kanungu ne tugamba tuzimbe bwe bakisoboka tubazimbire olutindo mu eno kaweefube ya Tare Sita. Ne twetereza ne tuzimba olutindo luno era olutindo luno emmotoka eyitako ambulance zijja kuyitako obanga olutindo luno connecting eddwaliro lya Kambuga ne side eno ya Kanungu. So olutindo luno lujja kuyamba nnyo abantu ate lujja kuwangaala. Olutindo luno lujja kumala emyaka 2 bw'obanga balabiridde bulungi. Lujja kuyamba abantu balina okulabirira bulungi balongoose luwangaale okutuuka ekiseera gavumenti bwe naaba etaddewo entindo ezaabwe. Tuzimbe ennyingi muno mu Kanungu tulinayo endala olulala nga bwe luti era nalwo lwakuba nti lwo lutono oluyitako bodaboda n'ab'ebigere naye era nalwo luli ready luli ku level ng'eno nalwo tujja lukomission. Luno twasangawo akatindo nga katono kali wali nga bayisawo ebigere nga owa bodaboda bw'abeera n'omusaabazi asooka kuvaako n'ayitako n'oli n'ayitawo n'ebigere. Naye kati geragerana owa boda aba atise mulwadde oba omukyala agenda kuzaala Kambuga. Oluusi amazzi gabadde gabatwala omwana n'omulwadde bonna ne bagenda kusinziira ku season. Kati tusiima nnyo leadership ye UPDF ku identifying olutindo luno kubanga lujja kuyamba nnyo abantu be Kambuga n'abeeno Kyanda baakisesinge eddwaliro abaana bagende ku masomero embeera egenda kweyongerako ate ebintu bye tukozesa bino byonna tubijje wano. Kati obusente bwonna bwe tusobodde kuleeta mu bwonna busigadde wano ku kyalo kuno. Tusiima nnyo abantu ba wano batuyambye materials zivudde wano batuwadde manpower ne ssente zonna zetuleese zisigadde wano. Olutindo luli cheap okubanga lumazeko miliyoni nga 5 ate singa gavumenti ebadde egenda kwombeka okuzimba olwa concrete lwamazeewo n'akawumbi plus. So tusiima nnyo eno enkola ekekereza nnyo ate eyamba nnyo.
tusiima president lwakuba nti atongoza nga engineers kola emirimu gino kuyamba abantu tweyanza banya bonna tuze tuzimba mu operations of zonna zetubeeramu mu Congo, Central Africa, wonna we tubeera mu mbeera bwete y'ensozi n'emigga n'ebibira zino entindo zibadde ziyamba nnyo abajaasi baffe kuyitako ne bagenda ne materials bimotoka bitanka byonna biyitawo nga tugenda mu operation naye nnyonnyo nga ziyamba abantu ba bulijjo beeyo nga bagenda ku accessing amadwaliro aga UPDF gezimbye oba oluusi badduka akavuyo wekali entindo ziyamba nnyo abantu betuzimbira naffe ng'ejje zibadde zituyamba ndo lubadde izo kubanga zino byetukola gino mirimo gyaffe aba combat engineering gye mirimo gyaffe kubanga ejje lya combat engineering basobola okuzimba olutindo luno mu kiro mu lunaku lumu ate nga muzikiza ate ne balujjako ku makya so it is part of our training kantu kangu nnyo tusimanyo nti government kati etuuse ekyeneraba nti ebibadde biyamba amagye bikomewo biyambe ki aba civilian tusimanyo okubanga kiyamba nnyo relationship eya population n'ey'amagye kubeera wamu biyamba nnyo biri mu mulamwa ogwa president ogwogamba nti lino ligye ddala ly'abantu tweyanze Kamuterenje ndi chairman LC1 wo mu Rwambu Rwenchende parish Chanda sub county konka tubire twabona bwine ahabwo butagira urutindo abantu bari kugwa mu mizi abantu bari kubona boneraha bari kuraba hare ahabwo muhanda konka tutungire chance twatunga ba UPDF abasurukare bitu ba Uganda babasa kutukorera urutindo itwe nkabataka nk'abantu ba omwanya ogwo gwa Chanda na Kambuga twino kushemererwa kwangu munonga abo kutukorera urutindo ntubasima munonga tutine bugarukira ntushemererwa munonga abo abantu aba tukozere nabo kurungi babasa kututunga mu emiti yo koresa urutindo na nebindi kandi twine nabo shonga yona nabwo echo ntushabango mukama abatusimire mwe bali munonga. Brigadier General Michael Kibuye, and I am the Director of Civil Military Cooperation of the Uganda People's Defense Forces. I am here to oversee a construction project by the UPDF Engineers Brigade, a project of a 25-meter long bridge. The engineers have done some good job here. They have constructed it and they're in the final stages of completing it. This bridge is going to help the population of two sub-counties. Chihanda sub-county had been cut off from this other sub-county on the other side. But now it's going to benefit both sub-counties from crossing to either side, which is a great thing done by the UPDF. And other things that the UPDF have been able to do include planting of trees in the region of Kigezi, the 7 districts of Kabale, Kisoro, Kanungu, Rukunjiri, and the others. And of course, we have also been able to clean community areas occupied by communities. And the doctors have been able to perform static and medical surgeries in all these other health centers that were approved during our reconnaissance together with the district officials. Of course, alongside that, we have been able to engage the communities in ideological causes, to name them the religious leaders, religious clerics conducted through ideological lessons, and also youth councillors were conducted through religious lessons in St. Gerald SS, together with other groups. During this period, we have also been able to visit and oversee other construction sites. We have also been able to oversee other tree planting activities which I named, and we have also been able to see the medics who are treating the patients. We have been able to in a summary form
about 30,000 patients have been treated in a period of 2 weeks, but we are still treating others, and about 30,000 trees have been planted in this period. We shall be able to give an account of all that has happened around 6th of January when we are handing over the projects. So we expect to break off briefly, but the engineers will remain in the place completing the construction works, but the rest of the team will break off and resume operations of overseeing and donating other items like reflector jackets and life jackets to fishing communities around 6th January. Then we shall wind it up all with the D-Day, which will be the national celebrations in Kigezi on the 6th of February. Thank you very much. Depending on the bidders, the road carriers will be.